Muli mutya aba Catholics mwenna yonna gye muli nga ndi wano n'essanyu eringi okubategeeza nti tulina Paapa Omugya. Endulu egy'owulira yeyaniriza Papa Leo ow'e14 era nga amanyiddwa nga Cardinal Robert Francis Prevost bw'alabiseeko ku balkoni ya St. Peter's Basilica okubuuza ku bakkiriza omulundi gwe ogusooka nga Papa ow'e1617 era ng'ennono y'Abakatuliki omukka omweru olwalabiddwa Cardinal Protodiakon Dominic Mambat n'alangirira nti ba Cardinals bonna batudde ne basalawo era ne bakkiriziganya nti Cardinal Robert Francis Prevost atutte erinnya Papa Leo ow'e14 yalondeddwa nga Paapa Omugya era nga mu byafaayo by'abapaapa ye Paapa America asookedde ddala. Papa Leo ow'e14 nzaarwa ya mu Chicago mu nsi ya America era nga mwe yabeera okutuusa emyaka gye egy'obuvubuka we yasalawo nagenda natandika okubeera mu nsi ye Peru. Muyogeyoge mwenna abaana ba Mama Maria and congratulations to His Holiness Pope Leo the 14th. Nsigadde ndi Lady Maria, your voice, maestro, mbagala nnyo, mubeere bulungi, bye.